Brenda's School of Beauty welcomes you all to equip you with the knowledge and skills that will help you succeed universally. Offering courses in cosmetology or skin treatment, which is a very competitive course and will help you become self-employed. The course will also teach you how to treat people with HIV/AIDS, broken bones, skin affected by cosmetics, persistent acne, diet, and so much more. Come and train with Brenda Mkisamugaga or bring your child for this opportunity of a lifetime, which will help you become self-employed and employ others as well. And because there is a very huge market for skin specialists, you can open up a job across the country anywhere, since so many people are suffering with skin problems all over the country. Brenda trains people regardless of age, and training is open to everyone, including the married. The school also offers both morning and evening classes and will train you to become women and men of valor. For more information, contact us on 0779 001719 or 0701 100246. You can also visit us at Mabirizi Complex Level 1. And if you have skin problems and you would love to detoxify your body when on medication, or you are looking for natural body products and anti-aging creams, Brenda Mkisamugaga, the skin specialist, will cater to all your needs. And remember, Brenda as a specialist advises you to keep a natural skin. Brenda Beauty World also focuses so much on ethics, professionalism, and integrity. Brenda School of Beauty, changing lives, changing the nation, and changing the world. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Omwami ono buli we mumulaba nga mutandika Kasuku okomezaawo omusajja wa sexy. Waliwo yampeza message naga wakitoyita omusajja wa sexy oli ne mugaa sewa mukama wange. Omwami bamuyita Kasanvu si musajja wa sexy lekera yitu by'ekisiru. Obali abantu babeerawo balowooza nti kirabika oba ogirya. 24/7. 24/7 kyobeeramu. Kyolimu ekyo. Naye ng'ambaaniriza nnyo. Kasuku Kuku Wazabanga Semanengene is my name. And I'm always joined by Kasanvu, the sex expert. See sexy. SEX. SEC. SEC. Seconds. The sex part. Yes. Oh. Wow. Kasanvu, we are trying to finalize a few things here and there. He's going to move to our podcast. The Kasuku Live podcast. I hope. Rakuba Ronnie Tanani nyonyola bulungi. Podcast basubscribinga bafollowinga bakola ki ajja tubuulira mbiseera by'ebituufu tujja mukwata bulungi omayironi naawe omumanyi. Now today we are going to borrow a leaf from the so many cases we are seeing now is drug abuse. Ebiragalagala ebireetedde abantu slipping into depression, anxiety, and all of those things. For starters, Kasanvu, because category you are a peer educator, how have we gotten to a point where the discussion now we have is mental health and drug abuse? Banga lyo libadde ddene. Ekintu kino kizze kibeerawo naye nga tetukifanako. Kubanga omanyi kati eggwanga lyaffe ino ligenda liyigabuyiza ebintu ebimu. Nzijukira Facebook nga yakajja. Yaliko buseegu bwokka. Nga yakajja. Ng'era oli okuba ku Facebook bakugamba. Oyo nno museegu. Simayo banaye wakirabako. WhatsApp nejja nga buseegu. Kati eggwanga lyaffe ino ligenda liyigabuyiza ebintu bino. Naye ekintu kati ekya nga addiction ekintu ekyo kibaddewo okumala ebbanga ddene ate nga teri akyogerako okitegeera. So for you ogamba si kipya we are just being alarmist. Kati we are starting to alarm it and notify people about it naye nga kibaddewo kubanga
bw'oba obazeemu emabega n'abantu abakulu betumanyi abamu bagendako mu state bwe zityo. Waliwo abazungu betumanyi nga bali ba celebrity ne babeerako mu states bwe zityo. Wawulirako ku Whitney. Yeah. Whitney Houston. Whitney Houston, what happened? Yafuna omusajja nga ali ku drug. Musajja n'amu excitement ate n'amwagala. Omanyi abakyala abo nabo baagala. Mukyala bw'akwagala bambi akwagala ebyaddala. Kati ebiseera ebisinga atuuka n'ayagala okumaajinga ne ideology yo. Kati omusajja gwe yafuna Bobby yali street boy. Nga bona agamba Tupac nga street boy bwatyo bwatambuza obulamu bwe. Kati agenda afuna akana ka church tekabeeranga ka exposed na kintu kyonna. N'aka introducing era bisooka mpola mpola. Kati n'ayingira gezaako kano. N'anuunako oba ne weebaka n'ozuukuka n'ogamba nawulidde bulungi. N'akaddamu bwatyo. Kati bafuna friendship eyo. Omanyi bwe waliwo relationship ezituuka n'obeera nga omuntu mwetegedde. Ng'ono bw'amanya nti bw'afaana bw'ati ayagala kunaaba. Bw'afaana bw'ati ayagala kwekubamu. Bw'afaana bw'ati ayagala kuvaako. Kati ne batuukamu eyo process. Kati bwe bagituukamu omuwala ffeemu nayo weeri ate omulenzi n'avaamu. Omulenzi bwe yavaamu omuwala n'abeera ng'alina ekituli mu mutima gwe. Gap. Ng'alina gap. Omusajja oli gye yali afiiringawo ng'agisiringawo. Kati jjukira Bobby avuddewo. Bobby Brown. Bw'avaawo gap eyo weebeerawo. Omuwala anoonya bakiyita kuwammanta. Anoonya ekinaamu covering a gap eyo. Kuba gap eyo eba ejjuddemu okutya oba otya okubeera wekka. Ate oba oswala. Oba oswala ng'ogamba singa ngambako kuku kino kyekiriwo anaakitwala atya. Okitegeera. Kati ate ne wabeerawo nga jjukira yali afunye ka drug experience. Automatically oli afuka friend wo. Ka drug akafuka friend wo. Kale bwe kafuuka friend wo kasooka munaye ne kakumaza. Bw'okanywa ogusooka n'olaba nga kakukozeeko. Ogwokubiri n'ogakukola. Ogwokusatu gwera doozi tekyawera bulungi. Nogaa naye oba kati badde nywa bubiri oba kati nywe busatu. Kitegeera. Kati eyo Whitney ekyo kye yayitamu. Njagala kupozeka ku katini. Ono kaakulagirire we tuli wano. Kwali. Mulagirire wano. Kati Whitney atuuka ekiseera nga akamu tekakyakola bubiri tebukyakola busatu. Jjukira ebirowoozo bigenda biyingira. N'abantu omanyi ekintu ekya addiction bwe tugenda ku drug. Anti addiction zirimu emirundi ng'ebiri. Waliwo behavior addiction. Waliwo ne substance addiction. Substance addiction gye tumanyi nga drug addiction. Gye tuyingira mu drug n'ebirala. Ekintu kyonna kasita okisussa ne kibeera nga kiri ku bwongo bwo okusookeza nga kyowulira nga kyekisobola okukkakkanya awatali mukwano gwo oba ki oba oyingidde addiction. Katugeze osoma nnyo Bible. Nze sigisoma. Ngamba bugambi. Ekimanyi togisoma. Saagala kumpayiriza omwana ayinza okunkuba vaasi. Nanga Kasuku eyo wagisoma etegeeza ki? Nga sigimanyi. Kati kale nga kati abakkiriza b'ennaku zino abalokole ogenda n'osanga omusajja ninako omuwala gwe nalina edda n'ampitako ewuwe ku kyaki yaabwe. Ngenda otuuka ku kyaki nga ya tent. Ne ngamba ize ngenda otusanga nga batuula ku plastic shop naye nga si bwabwe baburentinga. Mba nyingira n'ensanga omusajja engato gy'ayambadde gemalamu amaanyi. Nentunulira essaati gemalamu amaanyi. Nentunulira empale mu mutima ne ngamba kino tekiri nnomo. To make it worse yali asolooza ebirabo. Kati netulira omusajja ono ne neebuuza muli anaabadde. Kati waliwo yamuteekamu idea omusajja ono n'agetinga addicted ku idea eyo.
n'abeera nga kati ali compelled ku idea eyo nga takyalina kyalowooza kirala alowooza church era ne womuyita n'ogamba sinika kawilbawo kano ebe wali omusenyu agamba nina okubeera wali mu church. kati Is that what now most pastors are doing? They are getting their followers addicted using the Bible. So okanda kulaba muntu ali mu church tavaayo weebuuza lwaki. Abantu abo tava mu ssaako era omusumba afuba olaba nga amukiipinga mu ssaako eyo buli lwajja amulisa ate nga nsuubira si bwe kyandibadde naye yo tetugendayo. Eyo addiction emu oyinza osanga omulala nga tuze kati nga mu experience ya okwegatta ng'osanga oli ng'ekituufu atya okubeera yekka naye nga ate tasobola kuba na constant. Nga tasobola kuba na constant. Tasobola kubeera na muntu omubaati. For some reason ng'alina ky'alina ky'atayagala ono ategeere. Katugeze oyinza osanga omusajja nga atya abakazi kati nga waabatya naye ng'ayagala okwegatta okitegeera kati waba ayagala okwegatta n'abeera nga ajja kunoonya ekinaamwanguwira nga tastraininze okukifuna okugeza ayinza okugulayo omukazi malaaya. Malaaya jjukirayo malaaya takulumya mutwe. Ekiba ekintu kyonna ekya addiction omuntu aba ayagala nnyo shortcut ekyanguwa kirekerawo kigane musumbuwa mumalira budde ng'oli bw'anaakuba insulin okitegeera ng'awulira obulumi naye kuba insulin ne kimwanguwira agenda owulira nga omubiri gukakanya na relaxinga kuba obwongo bwo kiba kyagala ekyo kikyanguwa okitegeera kati n'agula omukyala wagula omukyala tajja mugamba aleka oli serious naawe embuzi yange nenda bugenzi nga kikola nga kiggwa enkeera tajja kunoonya mukyala mulala nti oba njagala kuteswalinga na mukyala waka bw'afunayo ogwokubiri ng'ate si wa ssente nnyingi aba akutte line agetting addicted ku ekyo nti kimwanguwira oba okitegeera kimwanguwira okubanga zijja buzire gambo nina ssente bwe ziti jamu tugende kati ekyo kyekiri ku addiction eya substance neya behavior. There are people who are addicted to being vulgar naye nga tosaana kukimanya nti oli addicted. Nze naliko ng'oli addicted to being vulgar ng'oyagala kumokkola gagambo nga nsabula buli lw'ofunayo omukisa olinga egundi bweti. Twatukanga ekiseera nga oyinza n'okuba serious n'ogamba omuwala ekituufu nkwegombye n'agamba osaaga olimba naye agamba oyagala kunvuma gwe oyagala ŋŋaana onvume okitegeera n'agaana n'olyoka omuvuga gali agagambo gali era nze ndaba abantu nga boogera ebigambo gamba ebyo twabyogera dda ng'olaba obugambo butini ffe ne tutyalagana agimuvumye yonna nga tewali kiriwo. Kati abantu babeera n'emitima munda nga bali lonely ebiseera ebisinga kiva ku background checks zaabwe. Osanga omwana nga bwe yali yakula yekka nga balina ssente naye nga yakula yekka mukikomera ng'alimu yekka n'ajja n'abeera exposed ku muntu oba group nga ekyo kyerimu ye trend gye kirimu n'abeera nga easily cops up with it agikwata mangu. Okugeza singa ofuna omwana w'abalodi omanyi nti ebiseera ebisinga abaana b'abalodi basiba bebabeera exposed ku bintu ebyo ate ennaku zino abawala be basinza okuba exposed ku addiction. Osanga omwana nga buli weekend tasobola kuva ku smoking eya gathering balina vibe gye bafuna eya gathering nga basmoking oba shisha waabwe simanyi bulungi kiki oyo kyakola simanyi obwo bomanyi oyinza okunyambako naye shisha bagana naye amanyi otumbula gwe ndowooza shova nimwe munywa shisha oyo amanyi kukola ki
kubanga ayinza okuba kati nga bw'olaba kuba ayinza okuba n'akawoowo naye ng'alina ekirala kyakukola. Kuba ayongerako ki? Simukozesangako naye mbaddeko n'abantu abamukozesezza. Omuntu oyo mentally abeera stable, afokasinga ku kyakola. For example, waaba muvuzi wa motoka asobola ogikuvugira n'agijja wano paka Mombasa n'agizza enkeera. So kuba aleeta stability. Naye waki abantu tebaagala nnyo mpulira bakivumirira. Kuba ate ali nnyo mu basiraamu oba? Era abo be bamu ku bantu abali focused. Kati kuba oyo ekizibu ky'alina bw'akuyingira nga substance weekuyingira mu olina ogikipinga ng'ogiteekayo nga drug endala bw'ebeera buli kiseera. Kubanga gyekoma okuyingira enafuya obusomi bwe obw'okulowooza ggwe nga ggwe. Nga bw'olaba drug endala katugeze nga cocaine, nga kati nga recently nalabyawo omuwala gwe baalaze ku mawulire nga bagamba ali ku cocaine, bamise cocaine, bamise ice, bamise oba ice, something like that. Faith. Naye omwana oyo Faith. Drug ki eyo gye yakuba eyamutuusa awo bannange? Gwe wamulaba? Namulaba naye nze nali simulabangako actually, naye simulabangako gwasoose olaba ekyo ne ngamba naye kati mu period gye yabaddemu eyo nze nsobola omusoma ne mutegeera nti yatuuka ku mbeera n'abeera ku kisenge nga talina gwagenda kugamba nti kino kyempitamu. Anti MC Katsi yabadde aŋŋamba nti omuwala yagenda ndowooza ne yeebakako ne Katamba n'amurekodinga n'omurekodinga bino nga beebase biki. Kati I think she didn't know Katsi was positive. Then ndowooza n'agezaako waliwo audio ze baaliikinga awo period eyo yonna. Kati, so then I think oba she went and tested oba she was negative or something like that. But then social media and some of her friends, abamu they were distancing themselves gamugamba oli mulwadde biki. Kati ebyo ebintu byonna byonna ebimuyingira mu mutwe. Ne tests ndowooza teyazikkiriza. Kati olaba kuku n'atandika ebirala. Mu society yaffe saa zino oba mu media mwe tuli mu industry mulimu abawala nga bakuba kasavu kanyama. Kasavu kanyama kyeki? Kasavu kanyama ajja kujja yeeyogereze ku ggwe yeetege. Okole ki? Kiggwe. Naye ggwe kasita akumaliriza agobeere chain. Ojja muwira ng'ali wa Boss Pinto ng'asaza azze ewa Ronnie. Bwe batyo agenda akuba chain. Kati bo mu bo baba baagala babeere ne album y'aba celebrities at the back of their minds. Sometimes they even take pictures. N'abeera nazo. That's another kind of being perverted. Kati omuwala ono nze bwe musoma ndaba nga ye yali aim gye yali avuga. Yali ayagala akuba olujegere. Ng'ayagala akuba olujegere naye social media bwe yajja n'emusindika nnyo n'amanya nti kati ayinza okuba ayingidde ku spotlight. Teri agenda kwesembeeza ng'amanyi nti oba something is wrong. Okitegeera. Kati when something is wrong kubanga abawala ajja n'akumala n'akwata polo. Okitegeera. Mala okukwata polo n'akwata Kasanvu. Mala okukwata Kasanvu naye kati tebeeza singa akuwa Kasanvu ne bamugamba naye Kasanvu omumanyi gw'otomedde. Omumanyi bulungi. Ate nga Kasanvu celebrity kati amawulire ne gatambula. Ne bamucreatinga ng'ali n'oyo Kasanvu. Ate nga Kasanvu yagamba nze nina owange okitegeera nina oba mukyala wange. Kati n'asigala ng'ali yekka. Takyasobola ku meetinga muntu yenna. Omuntu buli gwa meetinga ye alaba kifaananyi kya Kasanvu. Agamba muganda wange sigenda kusalaawo. Kati bw'atuukamu eyo embeera anoonyayo ekintu ekisobola okumukkakkanya. Ayinza okuba yagezaako bingi kuba ebintu eba stage. Ogenda olinya stage ku stage. Ayinza osookera ku mwenge bamugamba guno omwenge gukola bwe guti. Gukuba. Ne gumuggyakoko agenda olaba tegukyakuba ddoozi ey'okubiri naga naye. Ne mugamba naye ate wayiwo kano. N'akakwata. Kati agenda omayiriza ng'ali ku ki? Ku ice. Naye state of mind esigala mu ddinaayo. Asigala agamba nze yenze okitegeera. Nga takkiriza. Kati awo we wali obuzibu nti abantu mu nsi yaffe be tulina munda yaabwe tebalina remorsefulness. Tasobola kutuuka nagamba naye wano mutuufu
siri bulungi. Ye mwenyewe neyekolako personal assessment neyekuba mu mutima. Ng'owulira mu butuufu toli bulungi nogaa naye omanyi kansooke nkole ki kaŋŋende. Kati oyo omuwala ekyo kye yayitamu asigalamu eyo embeera nga yeddinaayinga alowooza ye mutuufu. Ekiseera ebintu ebyo bibeerawo aba n'obusungu, obusungu bumukwata n'alowooza nti ye mu ndowooza ye mwe temumutegeera. Abagamba can't you be in my shoes, ye tasobola zivaamu naye agamba muzibemu babiri mumutegeere. Era ogenda olaba nga abantu balina bonna it's a circle. Waliwo omuyimbi gwe nsinga okwagala, omuyimbi oyo annuma wano naye era bw'omulaba nga annyonnyola ekintu omulaba ng'ali lonely era naye alabika alimu eyo line ayinza okuba ekintu yakitomera. Kati engeri gye kiri nti social media ekuze, ba celebrity baweze. Edda twawuliranga buwulizi nti lutaayo oyo wuuyo kitegeera nga tebali kumpi nga kati osobola okusanga nga it's a scoop of celebrities around nga balina n'emikwano mingi. Ate ba celebrity kati nga bolaba kati oyinza okusanga nga Kasanvu nga muyimbi naye nga wabeera ku stage abamuvuma bangi. Jjayo obupale, jjayo agaviiri, twakoowa ye Kamiri aliwo ono ani amuleese. Okitegeera ebigambo ebyo nno bitomera. Obeera ku stage awo n'ogamba abantu tebanjagala ebyaddala. Eyo statement kasitejja otandika okuwulira lonely. Kati ovudde ku eyo stage ogenze ku yookubiri ekintu kyekimu kihappeninze. Oba bakubye obucupa lesse, oba oli akubye enkali lesse, muli mu mutima oba mu bwongo obwo otandika okubeera sad. Nga bakulaba you are celebrity naye nga munda you are sad. Okitegeera nga you are sad. Kati when you are sad you are empty, you are alone. Tolina muntu asobola kugamba nti naye kyali gayo oli yayogedde ekyo naye ekyo si kyoli. Awo osinga waawo okuwa reassurance. Okuwa reassurance kuba kati awo oba otandise oyingira mu stress, oyingire mu depression. Okitegeera depression ejja etandika okujja naye nga tolina muntu akusportinga n'agamba omuntu ono tali yekka. Kati bw'oyongerako stage ey'okusatu ebivumo bizze okooye ne sente tunnaziraba bulungi. Okitegeera kyoba olina okukola oba olina onoonyayo ekintu ekikukuba otulo ekikudiverting obwongo, ekikugjamu bwongo oba weetaaga oyagala oggalewo osooka oggalewo. Kati ekintu kya drug nga zo baazikola nga zo zikushatinga obanga onaakwata kateni noggalawo zo zikushatinga ne bw'osanga oli nga gikozesa nga teyeebase feelings zishatinga n'asigala ng'ali ku pawusi emu. Bw'abanga mulwanyi ng'ekyo kyakola, ebirala bibeera byegadde. Bw'abanga mukubi wa mmundu ekyo kyakola. Kati otuuka n'onoonya ekintu ekishatinga bino byonna nga noise nnyingi mu mutwe. Owulira okyajjukira eddoboozi ly'oli oluusi ofunye breakdown, you've broken up with someone, oba omupiira babasabudde. Okitegeera ebigambo omanyi ebigambo bibeera mu mutwe nga tosobola bicontrollinga. Olina onoonya ekishatinga down system yo. Option ebeerawo drug. Awo kwe bava kubanga the noise is so much in your mind. So are you trying to say some of the reasons why people opt for drugs is one, we are unkind, people are lonely, twasamira abantu? Ebyo byonna byandibadde kubanga lwamu weeri. Kubanga drugs zino let's not forget nti waliwo abakifunamu n'ennyo bantu we bakikozesa. They offer you a solution. Balina solution nti when you feel down I'll give you this and you'll be fine. Abantu bangi bakifunyemu naye bagamba nti drug mbi ogenda okwekanga abazikola mbe bazifunamu. Kati ebyo byonna byandibaddewo naye
let there be people mu bulamu bw'omuntu abamujjukiza kikyali. Mikwano gyaffe ab'eŋŋanda to give us morale every single day, to wake us up, but we jumpstart the next day. That today will be better than today tomorrow. Will be better than tomorrow. Naye omuntu abeera lonely, nosanga abantu nga bali lonely, nosanga akawala nga kalabika bulungi naye nga abasajja nga bana bakakozeseza ne bakalekawo. Nokasanga nga kakuba ecupa notamanya ki ekiri emabega wa cupa. Nolowooza oba bajjajja baako babeera banywa nga bekanyweno. Naye nga mu mutima kali sad, kali lonely, kali empty. Tekalina muntu asobola kutegeera kati foko kwe tugatta kaadiba. Buli akaagala kakalekaawo. Oluusi ne tubeera ne trauma okuva mu zifamire zaffe. Nga gye wakulira either wakula oba ne sistawo, naye nga sistawo si sistawo yennyini ng'obaava maama mulala. Maama yagenda abibye, taata yagenda abibye, sisita naye ali bibye oba akuba pate. N'akuleka ewaka oli mwana muto myaka ng'ena. Naye nga ssebo gwabafumbira ddina ne breakfast ne lunch. Omwana n'atandika okukula mu mutima nga buli saa bamuboggolera, bamukuba sowaani, bamukuba ebikopo. N'akitegeera nti ndi zekka. Buli bw'obeera wekka, Katonda yakola sisitemu yaffe nga buli bw'obeera wekka weetaagayo ekikushatinga down. Kyekiri ne ku masturbation. Abantu abakozesa masturbation owulira ebbugumu nga lingi mu mubiri ng'owulira oyagala kumala. Kasitoma losammulawe papapa nga weebaka. naye oba weebaseyo seconds nga 4 era oba weebase system eshatinga n'okomawo bukomi, kubanga omubiri gwo gunoonya ekintu ekyo ekikushatinga down, okaminge down, okakkanemuko. So drugs zitambuliramu mbeera bwetyo. Nze no naye sikimanyi nti ne ba outspoken speakers between ab'amaanyi ba politicians abamu babibeerako. But for them they know how to regulate. They might know or they might not know. It's their family to know. Mukitegeera kubanga ye tojja kumanya. Ayinza okuba nga ya addiction gy'alina yakwegatta ng'apaakinga awo ku speak n'akima omwana n'amutwala n'akomawo n'enkya bw'atyo. Waliwo gwe nawulirako ye ayagala bino by'amaanyi, obwongo bwagatta bwakwataawo nti nze bwe mba nfunye akakyala nyala nkakwadde mu bulago bweti mbenga akatuga kakaabemu awo gayo ekyo kyekimu kyekikola ki. Naye that's also an addiction kubanga otuuka n'obeera ng'ekyo ky'oyagala. Omuntu agamba tugende tulya amapeera ng'olaba okunyumya amapeera ne kiri nga when you weigh kiri kisinga amaanyi. Does this have anything to do with the devil? The devil? Because from abamu bagamba nti guba muzimu nga guzze. Bwe tuba tuyingidde mu spiritual world, omuntu yatondebwa nga alina spirit emu. Spirit eyo ye ya Katonda. Eddiini zonna zikikkiriza nti waliwo pure spirit. Then wabaawo spirits ezajja ne zidissolvinga within this spirit ne zoverheadinga ne zovertakinga this spirit ne kibeerawo nga bwe kiri. Mu spiritual realm it is spiritual. Naye tetusobola kitunuulira mu that way, tuba tugenda kuggala the reality. Okitegeera. Okuba bw'okitwala mu spiritual realm obanga agamba nti it's a history. Not everyone knows the spiritual realm of the world. Abantu baagala biriwo. Naye nga woba osomye mu Bible oba mu bitabo birala bigamba nti bakatonda, abaana ba Katonda bava waggulu ne beegomba abaana b'omuntu. Bwe bamwegomba nga balaba alina stiff titi, alina obubinika, alina skin nnungi, alabika ali mufirika. Bana Afirika balungi. Ekyo ojja kigga b'amaanyi. Ne bakka. Bwe bakka
nga balina onnoonya engeri gye basobera mu bantu abo. Kati nga oli asoofuka Kasanvu, mukyala we n'alowooza nti alina Kasanvu, nayeegatta naye. Bwe yeegatta naye nga Kasanvu agenda okujja nga mukyala we already yeegasse. Mukitegeera? Naye buli weegatta n'eno spirit oba zino spirit ze zeegatta n'abantu zaaba introducinga ku bintu eby'enjawulo. Ebintu eby'enjawulo okugeza okwebyula, okukula pate, okitegeera ne mubeera ku pate, ebintu ebyo okubanga ova ku kituufu n'obeera diverted a bit, no connecting ebintu bingi okulaba ekituufu. Omuntu omulungi, omukazi omulungi aba mukazi mulungi, naye ate osanga ng'oli bwe yeekuba make-up aba mulungi nnyo. N'osanga oli nga mubi naye nga yeekuba make-up, ojja mutwala. Oba ng'oli bwe yeeteekamu katatu ojja mutwala. Kati spiritually abo abantu be baleeta, you know, when you find something sweet, it gets sweeter each time you have it. Be baleeta ebintu ebyo, be batuleetera akenge, be batuleetera okubanga so okwegatta n'abakazi ab'enjawulo, be batuleetera okubanga oli asobola okwegatta n'abawala ab'enjawulo. Spiritually it is succeeded, succeeding nga nekikola form. Simanyi oba kikola sense. It succeeded nekikola form, omuntu n'abeera nga kati it is something you can't take to the spiritual. It's now physical. Okiraba. Because an addiction, it is living. Chiri living. Obeera okiraba. There is someone who wakes up in the morning nekimugamba draga yeeriwa. Okitegeera nga yakazuuka bali nekimugamba akakoola ko kaliwa. Nina mukwano gwange yafa kakoola nga akasabula kuva ku saa 11 n'akavuganya 7 8 11 endala n'akeeza nga akola ebintu bibiri, akuba regewe n'akakoola n'afa. Simanyi kibeera mu kakoola, kyo sikimanyi, naye mpulira nti omuntu waba ayagala okuba awake akakozesa. Naye that's also an addiction. Wow. So today we are talking addiction. Nachiva kuchi. People to move that direction of addiction. How we control addiction now is the next question. Next question is solution esooka abantu tuyige okukkiriza nti kino kizitoyeemu. Awo we wali obuzibu awo nti oba ani yatuyigiriza nti ffenna tulina kuba bajjuwa kaali, tulina kuba nga tumanyi. Omanyi omuntu abeera n'ekizibu kye nga alina katugamba ayinza okuba n'akawundu mu nkwawa naye ng'atya n'okugamba omuntu nti nina akantu mu nkwawa. Kyokka nga kamuluma, buli lwatuuya nakamuluma. Abantu abasinga batya okwogera amazima nti omanyi muganda wange kino kyengendamu, kino kyempitamu. Nze ndowooza twandisobodde okutandika okulaba solutions zino nga ekisookera ddala kkiriza nti kindidde. Omanyi mu kulwana bakuyita kutapinga, ogaane kufa, naye bw'ogaana otapinga out munaye ofa. Omwana akugwa mu bulago n'agamba tapinga sebo n'ogaana, ekivaamu nga tukuteekayo. Eyo y'ensonga esooka nti tulina okutandika okukkiriza. Eriyo n'abantu nga alina ebintu by'akozesa naye nga bw'obyogerako yanyiga bunyiizi. N'anyiga bunyiizi n'agamba agwe tomanyi kiriko. Kiringa nasanga mukwano gwange nga maze ebbanga ddene naye ngenda oyingira mu ofiisi ye nga nze naye sikwatangako nakantu ako, nenkakwata akapapula nenkalaba nga kaliko ekibumba ekiggwawo. Okitegeera, ng'olaba ekibumba kiggwawo kapapula, nenzaamu ne mutunuulira nga omanyi kano kanzikakkanyaamu mwana. Ne mutunuulira mu mutima nenkaaba.
nengamba ono omusajja yatuuka atya wano nze mbadde simusuubira waawo naye nga tokyasobola mugamba naye kino tekigenda kuyamba kikugjawo. Ekyokubiri tumanye obulamu bwe tulina si bwaffe. Omanyi mulina eŋŋombe egamba mbu it's me, myself and I. There is nothing like me, myself and I. This life we coexist. You can be here ng'woli naye ng'omuti ogukuli emabega gwe gukubeezaawo nga kyossa gwe gukikuwadde nga wegugambira nti kati sikyakuwa, you might not be there. Tumanye nti tetubeerawo lwaffe. We have to coexist. Naye omuntu atuuka n'akuba akayaga ke n'omugana naye mwana ffe totulowoozaako n'agamba obwo bulamu bubwo, it's my life, I live my life my way. Okitegeera, I live my life my way, live yours your way. Naye nga the end of it all bw'ofa tojja kweziika. Ffe tulina okuziika. Ate ffe abagenda okuziika. Omuyaye Ganja yagamba mbu bwe mugaana omuziika ng'akuba alufu mbu ng'abawunyirira. Nga tufaavaagana naye. Nga mufaavaagana nga mumunoonya mumuziika. Naye at the end of it all ffe abakuziika kiba kitegeeza singa obadde obulamu bubwo sika kintu kyo simentaanayo weeteekeyo weebikke. Naye era ffe abagenda okuziika. Ekyo kyakubiri kumanya nti tetubeerawo ffekka. You don't live for yourself. You live for 100 more people that you know. You live for abantu abalala abakwetoolodde. Eriyo omuntu omulala nga bw'akutunulako just nagamba good morning, obulamu bwe buli okay. Nga si gwamugambe ne good morning, naye nga omuntu bw'akutunulako obutunuzi nagamba Kasanvu good morning mwana, nomugamba ki ekiriwo. Nakakkana. Okitegeera. Nakakkana. Then ekyokubiri, waliwo kati olaba nga mmwe ba celebrity, waliwo abantu abali eyo ng'asooka accessinga namba yo nga ye alowooza nti gwe yo firewalled. Okitegeera. Najja n'ekizibu kye. Ebiseera ebisinga abantu babeerayo mu inbox eyo nga bambi they have genuine reasons nga yeetaaga buyambi bwo. Naye ng'ejje mubeera busy munaye n'otamuwabudde. Enkeera n'afa n'otamanya na kumanya nti gwe wamusse. Ng'omuntu oyo yabadde just yeetaaga gwe omugambe it's gonna be okay. Just stay where you are. Take care of yourself. Just ekyo. Naye munaye n'afuna ekizibu. So n'ekyo tulina okukiraba nti we do not be alone. Ekisooka tugambye we are not an island. We are not an island. Ekyokubiri tukirize nti mwana kino kiba kigetinze wrong. Our life is like learning to drive a car. Abantu abamu bamanyi ovuga abalala tebamanyi. Naye n'osanga n'oli atamanyi olw'okuba alinamu experience. Bw'atuula kuseera yinja okosebo naye n'omusala ng'ayomba. Avuga atyo oyo biki ebyo byakola. Namusajja wange ennaku zino muwaamu naye maama. Ayomba n'omugasebo. Kakada. Tonayingira mwezi naye ng'ate ogaba amateeka ku luguudo. Kyekyo nti obulamu bwe tulimu bwetyo bwe buli ffenna tumanye emmotoka kati tetwagala na kutegeera nti mu butuufu wano nzaavuza obubi. Okitegeera. Waliwo w'otuuka ne weechekinga n'ogamba ekituufu kiri nti wano nzaavuza eki obubi. N'obulamu bwaffe olina okubeera. Ekirala tutandika okubeera sane, intentional nga tukola ebintu bye tukola. Naye nga tubikolera the backup we at the expense of our neighbors nti we know who are doing it for. Nti nze nsobola okuba nga ndi wano oba gwe nga okola channel naye nga you doing it not for you nga olina omuntu gw'olaba mu maaso kwekijja okuyamba. Kati nga content eno gye tukola. Nga show ya leero. Abantu bangi gye bali they are suffering depression. You know. Of mild things like you've said. Nina abantu bemmanyi nga oluva ku mulimu adda waka. Naye for some time ng'omubuuzo wa ki ekibeera kikuzzeeko amangu booti. Naye ng'ensonga baagikuwa ate you can't believe it. Nga
nenga tekyali waffe kati nga tulina na otandikira. So engeri ey'okusatu, abantu tuyige okwagala. Abantu tuyige okwagala. Nga bwe nkugambe nti abantu tubeera nnyo mu bulamu obwa me, myself and I. There is nothing called self-love. Kubanga ekigambo love, it is selfless. Bw'oyogera ekigambo love, oba oyogera ekigambo selfless. Kati osagamba mbu self-love. Abantu abasinga beeyagala bokka na bokka. Ne balekerera ate be bandyagadde. Okitegeera. Okugeza nze lwakuba nti nze ndabika Katonda yali annyambye. Nze nakulira mu famire nga mama atukuza si wange. Naye nga ndaba abalala yabazaala. Oba okitegeera. Nga bali enneeyisa gye beeyisaamu naye ndala ku yange. Kati gwe wabanga relatinga naawe owulira luyikutu. Simanyi oba okitegeera. Back then abazadde b'edda tebali nga baakati basomyeko. Ab'edda waba yali takuzaala, aba takuzaala. Akukuba oluyi n'owulira nga n'emwanga ayita. N'owulira nga jjambiya gye bakonyeko akantu. So nakuliramu eyo embeera ne ntuuka ogenda ku ssomero naye nga n'essomero buli ssaawa giba miggo. Ffe twasomera mu masomero awo nga tebanaleeta ezo zi UPE. Naye nga giba miggo. Buli kamu olunaku teruggwa nga tebabakubye miggo. Kati ovudde ewaka mbooko. Ssomero mbooko. Oddayo ewaka mbooko. N'obeera mu bulamu nga buli kimu ekikwetoolodde mbooko. Kati bw'ofuna omuntu yenna ali permissive oba ali unruly, akuteeka mu system naawe gy'otasobola vaamu. Kyekiri mu Jamaica, abalenzi abaliyo bali unruly. Kyobalaba obasanga n'emmundu, basika bye basika, kubanga tolina kyogenda mugamba. Omwana agenda okutandika emyaka 7 ng'alaba wali abaana bazina pomini. Naye nga muto myaka 7, naye nga wali abakola vidiyo obalaba babakwatira namu. Nolaba omwana omuto mu vidiyo naye nga omwana anyeenya akabina wali. Dadada. Kati omwana oyo akulira mu kintu ekyo ajja genda n'eyo system. Oba banywa bye banywa agende naabo. Okitegeera. So tubeere intentional nga tukola ebintu bye tukola. Drug gy'onywa eyinza okuba gwe kukolera naye ate ffe tukufiirwa. Tukufiirwa indefinitely. Tukufiirwa gwe tomanyi nti tukufiirwa. Gwolowooza oliwo wekka naye ate olina abakulaba nga gwaba brightening that day. Okitegeera. Njogedde nnyo leero. Okwogera kwoyogedde but yobadde oyogera by'amagezi. Olunaku lwa leero. It's a topic I've chosen to talk about so much because I know when you have mental health issues, what happens. Naddala nga tolina muntu asobola kukumaakuma, tolina bw'oyogera nabo. Abantu bangi bali ne bakyala baabwe waka nga batya n'okubagamba. Ku mulimu oli frustrated olinayo amabanja. Ne otyo okugamba mukyala wo musula naye mu buliri. Agenda kujaji nga sina kindi ataddoke. Nkuweeyo akasitoola akali fani. Nina omukyala gwe nali njogera naye. Yangamba Kasanvu, oza okufuuka mukwano gwa musajja wange. Ne mugamba ye. Naye nze nina kye njala omugamba. Nze ndi musiraamu ate ye si musiraamu. Kati kale nkikoze bwentwe nti ye omukyala yali ayagala omusajja bamusale. At least musajja si musiraamu naye bamusale. Abeere nga bamusakamusayizinga. Okitegeera. Oli nga talina ngeri gyakimugambamu. Oba okitegeera. Ne ŋŋamba oba kati nze ekitandika ntya. Musajja tonaabangako naye. Sindi mwasoma mwenna. Naye bantu babeera mu bintu ebito. They are depressed. There's depression in the house. Or there's depression in the school. You're banging with someone who is uncircumcised. And you don't feel okay with it. And you don't feel okay with it. I think I told you. Wow.
Yeah, so many of those things are going on. Oba oli ayinza okuba awunya kamwa. Oziyowunya obumwagireke waliwo omuyimbi yali kyali wange naye nga siina bwe mmutandika. Omusajja agawunya kamwa ajja kugamba storage naye n'ogamba nange naawe. Naye baamala ne bamugamba waliwo gwe yayomba naye n'amuvuma awo ku social media. Awunya n'akamwa biki? Nambuuza muganda wange wamma ne mugamba waayo bulijjo tetwagala kugamba naye watutta dda. So omuntu abeera awo ng'alina oba erinnyo eririna ekizibu naye nga ye taswa nakiwulira nti bw'ayogera mu butuufu embeera si nnungi. Bannange mumanye nti obulamu bw'obeera nabwo, you don't live for yourself. Tobeerawo lwaggwe. Singa wali obeerawo lwaggwe wandisigadde mu lubuto lwa maamawo n'osamba akapiirako n'oteekamu ggoolozo, bw'oba oli wa botiiki n'okolera botiiki mu lubuto lwa nnyoko n'obeera omwo. Naye the moment you come on the world wano you have to accept nti tobeera wekka. So learn to talk and learn to be intentional. Manye nti mwana kino kyenkola tekijja kuba bulungi side eno. At a time nga nninda omukolo Andrew Kyamagero oyogedde obumu ku bugambo obwe learn to be intentional. Akikozesa nnyo lwakuba nti gwe ate endeeta gy'okireetamu ffe abantu ba bulijja tetukitegeera mangu. Omwana oyo ayogera oluzungu n'ebigambo abeerako mu bazungu n'ogamba nko chamuzi yalabbi. Anyway, terujja ssukawo wano. Thanks for coming muganda wange. Manyi bangambye sikwatakwata jjo bantu mu ngalo Ebola yazze. Kituufu mukyamubokyawo katini kale wano obeera osobola otandikirawo. Kasanvu is the guy. Simanyi oba naaba nfunye graphics. Njagala na graphics zenjagala nga bemba nkyaziza Kasanvu nsobola omuteekako erinnya lye n'ennamba ye. Abaagala omukubira ne bamukubira naye sibiina. Naye nja kwogera n'omugagga wange wa next 5. Nabo basobola obbunkolera n'abumpa. Kuba kati kinyuma nnyo wali n'otekako Kasanvu n'ennamba ye oba email ye kw'osobola omujja. Abantu basobola okuba nga they can get in touch with you guys because nange oluusi nkoowa oli nakkubira owayempa ku nnamba ya Kasanvu olina by'olimu. Oluusi olinza akameseji ka mobile money muntu nakkubira nomwa nindaamu naye nga ate you know like you've said now they really have a problem so they can talk to you and you know. And of course there are those who want to do interviews with you for their different platforms okulaba how they can you know okwogerako ate n'abantu betwali tusobodde tutuukako. So I'll put bana abasobodde okukinkolera ne nteekawo ennamba yaawo abaagala okukubira ne basobola okubeera nti basobola okukubira okusobola okubeera ng'ate twogeramu. Until next time, tobuuka bulango. Don't forget to subscribe ate tojjaayo waaka. Mubeere bulungi. Peace. Mweraba.